Waliwo abantu ab'enjawulo abazze bakwatibwa abaserikale abali mu ngoye eza bulijjo okuva mu kitongole ekikettera munda mu ggwanga ekya ISO nga n'akyasimbyeyo munnamateeka Patrick Mugisha. Bangi ku bano basibiddwa mu bifo ebitamanyiddwa okumala ekiseera nga tebannayimbulwa. Kati bw'abadde alabiseko mu kakiiko ka palamenti akavunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu, Minisita w'obutebenkevu Elly Tumwine ategeezezza nga bwe kimenya amateeka abaserikale ba ISO okukwata omuntu yenna awatali muserikale wa poliisi amaze okweyanjula. They may not be in uniform, but it is the regulation ISO is not supposed to arrest. If they do, they are supposed to arrest with the police and take to the whole process. Ababaka kakiiko balumiriza ekitongole ekya ISO okukwata abantu mu ngeri ey'obukambwe ne babatulugunyiza mu bifo ebyakazibwako erya safe houses. Newankubadde Tumwine akkiriza nti waliwo aba ISO abasiiwuuka empisa kyokka nti bano bakangavvuddwa. But me, I believe that since we have gazetted illegal places to keep our people, we better stop this language of safe houses. Who runs those safe houses? And who are the people, how are the people who run them recruited? Are they UPDF officers or are they police officers? Since there's no law that establishes them, how are they established? Where are people being tortured? Who come out crying? We need clarity on that. We have suspended some officers of ISO. The other day, I told you in Parliament, the arrest of the other lawyer. It was illegal, and we took action on one who is facing charges. Neffe nga committee tulinze tufune ba witnesses abantu abadde batulugunyizibwa mwezi bayita safe houses be bagenda okutubuula wajje babadde babatulugunyizira. Abaka batadde Tumwine ku nninga annyonnyola enkolagana y'ebitongole ebikuuma ddembe ne Ssobi omusajja yeeyogerako mu lujjudde nga bw'ali omumenyi w'amateeka. Minisita akkiriza nga Ssobi bwe yeenenya nga kati bamukozesa okuwenja be yali akola nabo. Ssobi is fundamental in helping security to trace for violent criminals he used to operate with who have not reformed. And some might even be around. Bw'aba alongoose tetuganye nti alongoose oba alongoose ageze mu bantu. Naye okugamba nti olwaleero mukozesa abantu abo ate mu kutulugunya bannayuganda. Kubanga ebiboogerwako bye okugamba nti abo bennyini ba Ssobi ate babeera mu matulugunyizo ago ge bayita safe house ate be basinga okutulugunya bannaabo. Wadde nga akakiiko kaali kayise akulira amagye agakuuma omukulembeze w'eggwanga wamu n'akulira ISO, Minisita Tumwine ategeeza akakiiko nga bano batasobola kujja gye kali kubanga balina emirimu emitongole gye bakola okuggyako nga ssabawoleza wa gavumenti amaze okuwa okuwabula okw'enjawulo oba bano basobola okujja eri akakiiko. Habadzi wa NTV Akawungeezi.